Sajja n'abasajja banomera abasajja yes ng'omusajja nga yakufaako dda naye nga tasula nange mu buliri yes kasita otandika okulaba nga bbaawo ayina ensobi zaatakunenya ng'omukazi manya either olina okusiba ebibyogende oba olina okunoonyereza olinayo eyafuuka omukyala gwe bakaddiya akukaddiya bukaddiya omanyi nina problemu emu n'abawala abato bentera okwogerako nabo balina ekizibu kyagala okwefaanaanyirizaako ekya Dodo bo bamanyi nti kasita oba nga olinga watermelon mu buwoomi n'amazzi obufumbo obumaze abakazi abali juice bangi balieyo beeyombekera dda anti naye kale ale babalaba kankubuulire olowooza bbaawe yagenda omugoba n'omubisi gwe yali tamulaba n'anoonya akakunduufu n'agamba kakabeerewo kakagakuume Babaganda bagamba ekyagaza omubi omulungi takimanya kati akagalako kyako gonna gulabe gulina ebitama ako kakugatseeko washopu naye omulungi negamba era kale bw'oba weetunuulidde bulungi bwa pawuda naye ye alengedde obw'omunda ekiwala kyekubye make-up ku mutima gw'owuwo taliiko ali kungulukabagamba mbwirabayo olaba kagundi aba gwe yayagala banna ng'oyo yamuwa emirembe mulimba bannaye omusajja gwe mukyazizza wano abagamba ekigambo kimu omusajja w'anaasanga emirembe wajja okutuula omukazi ne bw'aba alabika atya ne bw'aba mubi atya awo wajja okuwummulira waliwo yabadde aŋŋambagambako ebigambo n'aŋŋamba nze kyenjagala omuntu kumpa mirembe kyokka that is it then waliwo yajja mu inbox yange n'agamba ali 39 years Dodo njagala okufunira omukazi naye njagala kintu kimu gwe lwaki olowooza teyagamba Dodo njagala obe mukazi wange kuba tosobola Dodo kankubuulire nze amazima manyi nze Dodo toyina characteristics ezikola ki zikufuula wife the characteristics you have ayagala afumba the characteristics that you have you are a perfect girlfriend wanga no Dodo nze gyatwogera amazima you can be a good woman siganyi but you can't be a good wife ebintu ebyo bibiri byawule if the person has money look here Dodo ojja kubeera submissive ku musajja alina ssente banafu abagobera programs za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja wadi tuogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilau masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo okukendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mu abalina high cholesterol levels nze Dr. Senjobe. gamba ndaba kyekipya wange Dodo tolina kipya kyondaga
ebyo byoddawo ne weewaana nsoma engeri gye lyesunda likitegeeza n'amazzi bwe gatyo bwe gasiya buloolo ago ge mupika obupisi kati obanga wava ku petrol station naye bane mugamba wano nti lumu luliba olwo omuntu ajja kubeera ng'atudde galyoke gaveemu kasukeyo kolwo lwe tulimanya nti erya ddodo banne nalyo lyagwa dda nga bulijjo abadde alipika bomba ebbeera ogenda oddipima obulungi bwalyo nga lyonna livuddeyo kanika era obuvubuka kati ekiringiza ku ddodo nekiga ekyo nja kitwala olw'ebbeere maama otuuka eri ku olwo lwebikuggwako nogahanga nolinoonya ye lwekimera nga lisigala mu kaleega gere byantunze nga ne bw'olinuna terinamu yadde akawagamu bwe kati zemusobera mwandirese munne ngaali pampinze bwati naye mwagala ne kano mukajjemu ate bamukajjamu nga byonooneka bw'osanga abavubuka abeenyinyaze nga ffe awo ennyambalire empale yange n'eŋŋenda biba binneme kizibu oyombye naani tuyomba eva kimmanyira ku Twitter Solomoni wasaba n'enkumma audience gigambe kyewankola simanyi akantu onvumaavu omanyi Dodo olina kyeyombekedde oliki nakyeyombekedde si yaleeta abasajja ewuwe senga yabalimba kuba senga kakwe b'oyina senga talina audacity ennyonnyola ku Luganda nga bwenjiina nakyeyombekedde asobola okweyombekera ebibye ne bw'aba talina nti oba musajja naye ng'ate nakyeyombekedde ebiseera ebisinga aba mukyala nga yalinako kudya kale nga yaliko mu bufumbo naye nja kubonaabona nnyo edya nga yaliko mu bufumbo n'avaayo era basingo mothers okusinga be bakwalifayinga ku kigambo ekyo ekyobwannakyeyombekedde baavaayo eri ne beeyombekera kati bwe tubali tulowooza yeffe kale ono asobola kuba asobola kuba kyate wanyumizaako nti walinayo kati ebyo wali onimba bulimbi kati gwolina kyeyombekedde awedde emirimu bwekirimunebe tubali tumanyi nti no anti wali omuyimbi omu yagenda n'agamba yalina kyeyombekedde ng'alina ennyumba ye sibatu nga alina ennyumba ye nga buli kimu akyetuusaako tayagala musajja naye kakkana ng'ate ebyaggwera tosobola kulwana na nature no let me tell you one thing abantu baba bababuzaabuza era tewabanga omukazi abeere okay yes omukazi asobola okuwaddawaddako ogumu ebiri n'alinnyirirako mu gwokusatu naye ogenda okulaba wali mu gwokuna yenfaaki n'ensi byenfa nabyo byenkuniza bwenfa byo tebirivunda waliwo yakiŋŋamba ng'akulangira enta ttaano bw'amale ye ajja kukabeera suitcase emenya essanduuko atayiminge wali wennamumma wabaayiwo ekimuli naye mbwagamba mbyenja kuteekayo ttaka amale mbwakuba enta ttaano mbwenvunyu ziryewo wamma kituufu waliwo awataggwawo ye maama bwe wasookawo nti wavunda okaaba nti owulira obulumi aleke naye kulimba oyo kati bw'okyogeddeko n'okirowoozaako so munaayo obulamu bwe butyo bw'okweyombekera ye mubusanga mutya nga bunyuma nga tali akubuuzizza oliwa nga tali akukudde mbaakusaba sente zo nga naye ate gwe abakuula bakula n'embireeta ewange n'embirya sigga okujja wange kuli ate byenkukudde naye simanya abasajja bakimanyi Dodo nti oli muyaaji
omulemesiza n'abaseera kamba mulemesi teri mwana wa muntu kugendako n'ebyo ebigambo luli wali ku spaaka n'empulira obusungu era neera abizzeemu ne wano producer yajja nanga akaweesa wano wotudde nsobola okuleeta kamera nenkuwaayo eddakiika 10 kwanukula Dodo ne mugamba nkubuulire kamera yo togireeta kubanga nze mba njagala ntambule butambuzi ngende enkiyo zaayo nfe mu studio yawe. Dodo wanzise. You just decided to murder. Like let me tell you. Dodo ebigambo byemwogera ebigambo byemwogera ne mugamba audience yento abo abaana who look up to you. Mulinganga ababasikiriza bajje gwo mu bulamu bwe mulimu nti bulungi nnyo omusajja tajja kukolera bwati ne bwati therefore bw'otofuna ali ku level bweti ate nze banna ekyenziza enzuula ebiseera bino abawala abanaku bangi naye balina level gye baagala okweteekako balage nti nabo balinamu. Let me tell you, babeera eyo filter zaabwe omwo muvubuka atandika omukwana n'alyoka amulaga nga bw'alina kino bw'alina iPhone ate you see now for me I rented this apartment mmanyi ogendayo ne beekubya ebifaananyi yes n'omusanga ku nnyumba y'omuntu wali ekolola ali mu kwekubya kifaananyi kati awo bw'akuuma buserefi bungi ogenda okwana weeyayo nawo n'akusindikira Kenya kubya luli baja nengoye nyingi no pangisa nakulaba katugabe 15 noja nengoye nakulamba engoye nyingi okisa bukyusa engoye babikola kati atereka ebifaananyi bye bingi obuuza baby we yayo olaba bufaananyi kujja nti muwala ono alabika ayinamu ng'ogamba level gy'aliko nkakasa nga tusobola okutambuza ekintu bulungi naye abavubuka nze nzize njogera nabo mu conference obutonotono eyo naye otegeera otya nti omuwala gw'oliko munaku naye yeeteeka ku level y'ekigagga. Okimanyi nti omuwala asobola okuba nga akaringa iPhone nga wamusinkanako out ng'agiina naye nga tabeerako na data buli lunaku akugamba I'm kind of stuck nteerako data kuno ate abasajja balinamu obamanyi akuteerako wa mwezi ekyo n'akyerabira n'atambulira okwo olaba akomyewo omwezi gujja ogolaba tansabasaba kitegeeza aba alina obuzibu kumbe kanaku keyiya bweyiya ekitegeeza abaenaku tetutunuulira appearance. No, appearance doesn't matter these days n'ennyambala y'omuwala. By the way nze nnyumirwa nnyo nze nagamba nti omuntu gwe nnina ewange outing yaffe yasooka yajjanga bw'ali nga yeesiizeeko stamona yekka either mulabe nga bw'ali mu appreciating so si kujja nga yeekwese mu makeup mbeere nga ntakula omutwe oba afaanana atya nga tamulina era ate totulaga nnyo bisambi tolinaawo kipya wano biri different biriwo mu byakamulira alina kibiri kinti abikumako muleke namwe kutumanya owange ffe bye tubeeramu biba biva mu firiji gye bisiiba nabyo biba bibuguma. But you prefer someone being there? It's impossible these days. To do what? Totally. No, it is possible. Like Bina is natural at least. Yeah, I like Bina. Yeah, Bina bwajja bwatyo manyiza kati nchitwala. Naye kati gwe okujja nga weemeseeko obwo wenna lwakuba nti gwe omuntu akulabirawo n'amanya nti kino ki black beauty bambi ate olabika bulungi. By the way nze ondabikira na bulala ng'oyambala makeup ekitanga wali nga bali mu kisiiga weebali bane amala ebbanga. You look weird, eh? Oh my God. Ningamba gwe can't you just be you? Ku TV nze nsomya amawulire emyaka gyonna wandaba emeka nga bansinga balina okusiiga. No, nze kyenneetekako kuzikiza nti ekizigo kyange kizikiremu for the lighting obutashining. Naye ne bakusiiga leeyo esooka ne bakubako ey'okubiri. Naye munaye nkusubwa ku TV. Onsubwa? Okwo ku TV kijja kuba kizibu okuddamu okundabako. Nga mu bbanga ttono bwe kijja okuba ekizibu okuddamu okumpulira ku mpewo.
completely. Yes. Bina obulamu buli we butambula olina okubeera ne next step mu bulamu. Kasite buli myaka 10 lwe giggwako mu buvubuka bwo oba mu bukadde bwo oteekwa okuba ng'olina ekintu ekipya ky'ozzaako. Yes, ze nakauntinga 10 years ne ziggwako. Nga leve tukyakwagala. Yes, kati ndi mu kintu kipya naye nakyo ndaba nga nnyinza n'obutakitwala ate emyaka mirala 10 kubanga pulaani ze nnina ate ezikutukirawo ze ndaba ze nnyingi. Kati okusinga okubeera mu yes, I know people like us there. Banyumirwa bye tukola. N'ebintu bino bye munyumirwa bye tukola nga ffe okuweza ssente mmwe ba corporate abali mu bitongole binene nina okwongerako emirimu emirala 5. I would rather quit bino ebirala ne concentrate nga ku bintu nga 2 bye mmanyi nti bijja kumpa kye njagala. Naye ate abantu bwe tubaga nti bannamawulire tusasulwa bubi bakiwakanya. We are the most poorly paid. Mu Uganda muno naddala. Nze abantu bandaba tugamba we are the most poorly paid then nga tulaba bannamawulire abalala nabo bazimbye beekulaakulanyiza. Anti munnamawulire bw'oyingiramu ekintu ky'osooka okufunamu ye social capital. Bw'omanyira abantu mu bitongole ebirala ebinene n'omanya omugagga gundi kati abantu abo batera okuba n'emirimu gye bakola egy'enjawulo projects kati ffe tuyingirira omwo n'obeera ng'ate opart-timinga mu kitongole gundi opart-timinga olinayo ka contract kati ogenda okwekanga nga ssente ate z'okuŋŋaanya eri n'okusinga omusaala gwe bakuwa. Kyova olaba bannamawulire abamu guno omulimu bagufudde nga address. Nti onjagala wendi ku Serena jangu n'atuula mu ofiisi zammwe n'ateesezaamu ddiru ya bukadde 2 mmwe nga mumuwa ya bukadde 10 mmwe nga mumuwa 2 oba kakadde. So which is better? Kabeerewo abantu bawangalidde mulimu guno si kuba nti bagwagala nnyo. Address. Ayina ofiisi ku ssaawa eyo amwetaaga amanyi wamusanga. Abantu mbasanga eyo ne nnyingira ekiduuka. Nagamba hao ne beekubaaka mu Solomon Kaweesa essaati y'emitwalo 2 nedda ku 6 sizisobola. I'm telling you the truth. Era nze nkubuulire nze sikyegulira ngoye nazivaako. For me my wife buys me everything. Yes. Agenda downtown nammwe gye mugenda abalala nanshoppingira bulungi n'aleeta. Neze kawegezaamu bwekata kutuuka ng'akola atya. Amanyi bulungi nga bwe mmumanyi sisobola kugenda kugulira mukazi wange kintu ne bwe bannika nga simanyi sayizi ye. My friend mba mmanyi ayambala omuntu gw'olaba almost buli lunaku oŋŋamba otya nti tosobola mushoppingira kamunda. Obeera obuvunaddi okudduka tawuka wakale wali obeera olaba naye obeera tena tolaba nnyo. Nga tolaba ki? Mu kisenge otawukirayo olagawo. Kitegeeza mujje mu bisenge and you don't concentrate on what has brought. Munnaye because okimanyi nti abantu bangi ne bwebeera one night stand ayinza okubeera n'omuntu n'omubuuza omuwala oyo omujjukirako ki bwe yeeyambula nga talina kyajjukira. Very many are like that. Olina okubeera ne graphic memory nga waliwo n'oli yakiisinga omukazi omulala ng'alowooza yembegenda n'amukwatako oli n'alyoka anywegera omukazi omulala ye ng'alowooza nti no ki nti anywegera wuwe kananga naoli kumulala kati bwe yagamba nagamba omwenge gwe gwali nyale ne ngamba omwenge bawaayiriza wanditegedde nti enkovu wandinoonyeza enkovu. Era oba omanyi kyova olaba omuntu asobola okufuna obuzibu let's assume kabenje kaguddewo naggwawo era bwe bakuyita nti ono closest relative bw'abeera nga baawo tebasobola ate kuyita muganda we sometimes kiba kizibu. Do you know why? Kuba bamanyi gwe omumanyi wonna ne bwe yeeyambula era olumutunuulira kabina n'ogamba eno nkovu njijjukira yanyiiza nze namufumitawo omusumaali. Okitegeera. So etegeeza abantu it's always good ne bakola ki ne bamanya ba partner. N'omanya partner wo n'omanya nti
kuba kimanyi nti waliwo n'abantu nga bw'aba agenda ogulira mukazi we abaagala obbagulira ebyo jewelry biki nga tamanyi sayizi ya mpeta. Naye naawe nga weetegereza nnyo toteera okwetegereza abantu mpaka mu byenda. Olina okuba nga omumanyi ne bwe bagamba nti nti kati njagala mugulira gaalubindi nti amaaso ge ga sayizi kinti matono bwiga ti zino zijja kumutuulako. You have to know those things. Amanyi testi yange. Yes. Mmanyi munneegombera omwo. Omwo njagalira. Ola nti ali well shaped. Yeah, I'm well endowed. Kinjagala nno munda muti. Sokole ate kati bye bice bwe banaakunywegera mu bulago. Bayagala gwa ku kifuba. Abo be mwagala ab'ensolo byonno nabo. They say he was already Bulijaba Dajiminga. Korea Jimize, healthy man, they thought they assumed Kalabala Baga by Paco. Then another video and put it in Naku. Like a spear and an injury, the Korakan, and Navia movie. Daba Pacola because nze okusoka kwabyo nene nasose kwewuunya abantu ababadde mu gym nga balabika nga abayivu naye nga tebamanyi kyakukola ng'omuntu azirise. Ekyo it disappointed me so much. Ffenna tumanyi ne we baatukuliza mu ssomero abo abajjanga tumanya bayinanga organization bagiyitanga ndi biki ambulance sort of bagiretanga nnyo. Bagiretanga nnyo mu masomero ba St. John's Ambulance. Yes. Organization eyo yajjanga nnyo mu masomero baatuyigiriza CPR mu P5. Ne batugamba oyinza okubeewaka daddiwo n'abeera bw'ati nga mami taliiwo okola otya nti ojja bw'oti n'ogira baatukubiriza ojja ku ggumba lino eri Kaluba wano n'oteekawo ebibatu byo byombi n'otandika okukoona. Nandikutewo naye ate gwe wuwo wonna opiseewo naye lino eggumba wano kati goyinza n'otukalubirira okukola CPR. Kati abeera akwata wa akagumba akayina wane no pressing awo n'emikono bwoti batugamba oba emirundi 60 times n'omala n'omusitula omukono n'oguteeka wano okugulu n'okuzza eri n'omubinula bwati n'asobola okuba nga avaamu naddala amalusu agaba geesibye nga gagenda ttambula gadde ku mawuggwe. So that is the quickest first aid. Era olumala ekyo oyo omuntu asobola okutuuka mu ddwaliro. Gym ezisinga abantu abamutu bagamba n'okungamba gym erina okubeera nga omuntu omuleetera leeta medical. Yes. Bwe kirina okuba mu bazungu teri instructor akukkiriza mu gym nga tamanyi medical background yo. Era mulimu n'abatambula n'eddagala nga bamanyi nti gundi oyo bw'azirika eddagala liriba mu kasawo wali tujjayo tumukuba wano. So ebyo ebintu baba babimanyi naye bino ebya wano olujja ndi gye sitalingawa tusasula mmeka ng'enkyojja yawo ofuna ebizibu teryamanya. Ba instructor omuntu omugamba nkooye n'ogamba omuntu amugamba kochi nkooye naye olwo benagamba nga nkooye nga mpulira nkooye omuti nagamba ani naawe doddo just kamukoka kugambye nkooye. Their only claim to glory is that eyakola gym yamulaba nga ayinaki akanyama n'amanya nti onajja kusobola okutendeka abantu bwe bakola akanyama ako so nga eri e Bulaaya eyo profession namba ate nga na wano tuyina abagisoma leisure and bikoze bitya kati abo be bantu abalina okubeera mu gym amanyi bwakwata obulamu bw'omuntu amanyi nti bw'ositula ekintu kino kisitula emirundi emeka era bw'okivaako dda ku kiriwa. Tolaba waliwo abantu agenda okukola mu maso najja nga maso ze yagenda okukola zitabusetabuse eno akafuba kasigala katono eno alina omukono gutomere tayafuna instructor ategeera oli yamuga oyagala kanyamo kati gujjanga keera ku kiri so nga eri e Bulaaya oli amanyi otandika n'ekyo bwe ndaba ng'ekifuba kyesiseemu nga ntandika ku kino. I mean, it is a process. Naye wano ebyaffe infragaranto derigito
then ne bano kati obuzibu obugenda okujja bana bakola massage mu gundi mu salons abakola abami ne babakola we batino bayingizaamu emikono mpaka eno ekyo oba onyingizaamu omukono anti munayo babeera bakola massage neno ne abo nabo omusuwa ogwo waliwo emisuwa gino egenda mu bulago naddala mu bulago muyinza ogukwatako ne gweziba omulundi ayinza okuba musajja mukadde nga ogubulako katono bwe gutyo obuloki nga gwe mukusika omusaayi oti ne guzibirawo ddo nze ekimba njagala just baba batuyisizaamu biscrub byabwe ovaamu osiiwuso oyinza n'okwesiiga ebizigo kati baba balina okukuba oil immediate era bwe batandika nkugamba ebyo omukyala ajja bimaliriza manyeki annange Solomoni naawe gwe wali omulabyeko bino kyonyomu kimanyi oba tokimanyi bane mutuyambe mutulage ekifaananyi lwakwa Solomoni akisisa abakazi temubapimiranga ku bulungi bwa bifaananyi bye babalaze obulungi bw'omukazi anaafumba buba munda yes nina omukazi mulungi mundabika very beautiful mulungi alina figa ennungi yajja muwala mutono ate nze ngumanyi nja omutunga omubiri gusituseemu kati n'omukola otya naasituka bulungi ate nze ndi wa lunnyo kyagala ogamba muneraye gwe twala eri kyova olaba kati bano baddodo baba balina twewala kuba kati ono ddodo nze najja ewange ayabika bwa bisaati ate by the way abantu bandabira nnyo mu ange eyo ey'omusajja ali too traditional ekisooka ndi rigid mu bintu ebiwerako musajja omuganda yes ate nga amaka gonna bwe galina okutambula era buli abavudde ku nnono abantu nga nze kwe tutambulira mutudde nekyamagero emirundi mingi wano nze nekyamagero twogera ebintu ne batuvuma naye ate abakazi bwe twawasa they are okay with it ndoza oba kiba nankwatagana ne partner gwe wafuna nga naye enkuza yeeyo kuba nze nagenda okumusanga ebintu bye tulina in common bingi ngenda okulaba nga n'oluusi ne music gwe nnyumirwa mukwano gwange misaki ng'ate naye akola ki naye amwagala nnyo neŋŋamba nti ono bye tugatta bikola ki biwerako kiba kitegeeza n'enkuza eba yeemu kubanga edda waneeno mu Buganda engeri gye baakuzangamu omwana ku mutala guli bwe baakuzangamu omwana ku mutala guli kati bwe bajja mu bufumbo baba bategeeragana butegeeraganya olw'ensonga nti kyobadde olaba eri kyolaba waneeno yes kati nze ndi rigid nnyo mu byendya n'enfumba nze kaweese tosobola kujja wange nga nakuwasa nkulabirira n'onfumbira emmere nga yakaveera ebyo bye muliisa mmwe ababba bammwe ebyo ne muleeta eno ensotte bwoti n'olyoka oteeka mu lulagala yonna n'olyoka ogijjula oti neewolongoka mu ddakiika 2 ebyo ewange mba sibisobola era neebaza Mukama nti nafuna omuntu nga naye tasobola kugirya okyogambye okufuna omuntu ebyo ebyokudda simanya buli lunaku musiise chipusi kati obulamu bwo munaabukuuma mutya ebyo byobadde ogamba we twatandikidde wali nti endiisa y'abaana yayonooneka kyova olaba tutandise okufuna abavubuka abatuuse emyaka egizaala nga tebazaala omwana alina spam count ntono kimu tekikwatagana naye nga bw'omugamba nti leero tugenda kulya ku nnakati ku mmere nayoka nze sirya bikaawa n'ogamba omwana ow'obuwala nti naye mwana wattu onywa ddi ku mazzi n'okwata ekicupa ky'amazzi n'okinywa n'okimalamu nze nywa bushera nsiibirira mata soda kati beebo boolabanga omuwala tubonaabona naye otuuse ew'omusajja bannaayi nga ne sex life y'omufu bajja nnyo nze mbafuna nnyo mu inbox omwo omwange okubayamba era nze ndooza nze okubasinga okusumbuwa bajjajjange mu kyalo eyo noonyeza eddagala bwe riti ninawo ono kati ekitegeeza nange ndooza nja kwetaagayo
Bina kati oyagala ki oyagala lyaki oyagala lyamazzi kiki nera mama eryamazzi gali mu mugongo kakolayo ki tumaze emyaka 10 atwala eri nja mugamba yali kuleetebwa n'akimanyi wallahi gamba okufiira mu kitooke kya Gonja wamaasula nange abeera nange kankubuulire kamubuulirirewo nga sinnakola gundi ye bayo ye njagala obituwale yongiwandiike nga nekikussemu eki Bina agenda kufa bukalaga yes obukalaga nno bulwadde obwaddala Bina bulwadde ate bo tebukulagirawo naye bwe bujja bubi butta lumu kati ogenda gamba nti munnange eyali akola yafudde buteegatta wanje tewalaba oluyimba lwoli agamba omugenzi ekyamuse butaagala ndongo kati gwe omugenzi ekyamuse kantu katono nnyo bwekati nti yagaana okwefiiriza nga eddakiika 2 mu bulamu bwe buli wiiki naye nga kigattako kyekyo my friend tomanyi bantu begatta bwe babasaza obwanga lunnyo labanze bwenfaanana anti kaakati bw'ofaanana bw'oti naye ate omubiri gujja kukaddiwa bubi nga tulabye abalidde naye nga bakaddiye naawe zekyenda kye kati gwe wano woolirwa ekyenda tosobola kikoona ne bw'onookisazaamu okuggyako nga bino ebivubuka bye tuba tukulaga wano ku ssimu nti Bina nno ki ebivubuka nga bitusabye ennamba yo leka nkubuulire Bina bw'onooba nga akajanja ogenda kukaddiwa nako mwana wange ojja kutuuka okwagala ebintu bino nga ffe bakaweesa buuliko nga tukugamba atuli bize tuli kuba ffe tubuddaabuda ayagala bakaweesa lwakwa bagambe n'amaanyi temukyalina ate kati gwe nkubuulire olina kunoonyayo kavubuka katoototo nga kalina amaanyi kageewuli ankutula omugongo anti kati weetaaga bagugolole gyogamba kati gugoomye anti gwe mwabakaddiwa nga tulina okuweerawo akaggo myaka 55 omukazi ali kaggo atambula nga alina obuko ng'akyatambula yeegolodde omukazi omugongo baagugololanga buli kiro yawo otudde ne wano ngugolodde gwe tolaba bwe mutera okyaza abasawo teboogera ku nsonga ezo kaakati oyo we yatuuka awo singa agamba nti ntandike aba waakutuga lwaki anti okyayina ekkubo kati omanyi wabeerawo ewaka bwe wakwata ensiko ne mugamba okkeyamu akagumu tujja gisaawa busaayi watiri ne bwe wabeerawo n'emiti tulina kuleetawo amashini kati gwe tulina kuleetawo amashini nga woweggula mama ebyempaka ate teweetaaga obuvubuka buno obuli omulondo guno ogw'emirandira nze nkubuuli nga kalina amaanyi naye omulondo ogwo gukola n'emmwanyi sya ate nno ne kummwe gukola bulungi omulondo era abasajja baagutyanga nnyo naye nga kati abantu ne bagugonzaamu bagufuula gwa buwunga that is okay oteeka buteesi buwunga bwogaayo gwe abasajja bagutya abamu bano ba corporate banyambala mataayi kati ayingira supermarket gubaamu n'ofuna n'ogenda naye ate mu abavubuka waliwo gye nnatuuka eyo nga waliwo abagufumba ne bakenenulamu juyisi oyo naye mulungi naye kino kibaamu ka originalite wano kati ate abavubuka bano abalidde ennyo chipusi mu buto nga banywa omwenge ne shisha kati ate ye teyeetaaga kugutandikirawo abo balina okugenda mu inbox yo kati ate bannoonya
Lwaki bayita wange awo osanga onoofunamuuko kwabo bayiteewo bajja ne ssente ekisooke ekirala sente kyekikulu ene tugende mu maaso ekirala Solomon banaye obufumbo ng'abantu bukyawanga nanze kati naye mbaga nazivaako ne waliwo ne gye mbadde ŋŋendamu ne ŋŋamba sirina gamala amaanyi obufumbo n'okucontribute ogenda n'olaba gundi ne bakuweereza simanya tusasula esente waliwo gwe nabanja sente zange naŋŋamba naye bina tusonyiwe lekerawo tulangira naye sente ezo zannuma lwakuba bamanja ne balance naye tokakkana te ne batawanga nze mbaddeko n'omufumbo gwe mbuulirira before nga sinnajja wano abadde mukyala nga alina ebizibu ne bbaawe agamba omwami ayomba nnyo ate nange nnyomba nnyo kati okukakkana neebuuza ki ekimukomyawo ssaawa 8 tayagala kunnyanukula adde atamidde kati mugeredde olugero olusembayo nga tunnyuka ne mugamba take home point ebeere nti ezenkanankana n'ebisiki tezifumba mu maka wadde abakazi bano abakola mu bitongole ebyo batwonoonye naye temusobola kwenkanankana mwembi ne wabaawo afumba oba ne wabaawo abe ate n'ogutaliiko yeeguya nagwo tegukola ki teguwangaala tuli mu bufumbo ng'abakazi omwami n'omusajja buli omu agamba I can do without you kubanga bino okola nange nkola kati tulaba buli omu alina ssente bw'ovaawo nazimba emizigo gyange eri nja kugobamu omupangisa omuntu andika okubeera omu n'abaana bange nazimbirawo ennyumba n'omusajja n'awaganye nawe oba ogenda genda nja kufuna omukazi omulala. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Kati okwenkanankana okwo kwandibadde kulungi nti buli omu mwembi mukola naye ate tufunye ba corporates bo basiriwaddewo busiriwazi gye mwandikozesezza nga advantage to develop each other oba mwembi ne mukulaakulanira wamu ate mulofodde lutalo. It is true abaami batya abakyala abalina financial muscle naye ate abasajja financial muscle omukazi bw'oba ogifunidde mu maka ge akwenyumirizaamu bwenyumiriza kuba amanya alina ettaffa let me drive the point ndabye ku families eziwangadde ng'omukazi yajja talina mulimu naye nga kale asomye ng'omwami yasoma naye ayagala mukazi we mu kubeera naye n'aba nga amupangira waakawulira mukyala wandiikako wano mukyala oba we bigaana ennyo n'amusondera tutandike bizinesi nga batandika bizinesi abakazi abamu bw'aba n'omukono omulungi n'omutwe bizinesi neekula afuna financial muscle ekyo kiba kisanyusa omusajja ono kuba amanya mpewuse teri musajja yagala kubanga yeetisse obuzito bwa waka bwonna kubanga ekisooka mwe mu decide nga abaana bameka abanaabeera ewaka gwe n'omugamba njagala 3 ng'ayagala 5 ajja bazaala akugamba nno saategedde oba akaweta kaabadde kate naye nga takateekanga namu yabadde ayagala akole ki abamaleyo kati ekizibu ekijjidde nti omulembe guno abalenzi njagala ŋŋende nkwana omuwala nkwana ekibbini ekyo kikola ku KFM kirina okuba nga kirinamu kujjuguli era awantu nga simenyeka nnyo na byakulabirira mukazi ajja kwesibisa enviirize ajja kwekoza naye bwe mutuuka eyo awo obuzibu we butandikira doda ayina amaanyi alaba agayina naawe olaba oyina amaanyi kati mutuuka akaseera nga tekyali yeeguya munne naye mukwano bw'obeera ng'omukyala oba atandise ali bubi definitely ndabye n'abasomeseza mama wange bamusomesa tananga yamuteeka musete n'amusomesa n'afuna yaddukawo ewaka kati omukazi oyo amanya alina kyafiirwa ate mmwe abakazi mukama alina engeri gye yabakolamu oluusi otera obuteerabira nnyo munno kye yakukolera omusajja ne bwakola ebyekisiru bitya era bw'oddayo mu bakuwaliriza oveewo obaga omusajja oyo alina kyamukoledde ekyamaanyi ansitudde kakati bw'otabeera na musajja ng'oyo nti alina ettaffaali lyagasse ku bulamu bwo n'enfunayo gw'ojja kuba mu nsi tolina kyeweeguya ogeze n'ogamba omukazi atalina mulimu abakazi nga mikebe ate kijja nnyo ku bakazi abalungi bannange simanyi oba lwaki nga mukebe
ndi mulungi toli mulungi njada ndi bulungi ne siri toli ya oli aba brown bebasasambaza kati kyova olaba ebiwala bigenze ne byeyerusa kyokka bw'okitunula wansi ng'ebigere biringa byakaweesa era nze abavubuka mbagamba nnyo ne woba agambe tusisinkane kira amasannyalaze ne gagenda jjayo tooki y'essimu omulise ku bigere abawala abeeru bayaayi ate tunula nnyo mu famire ye olaba akasaayi k'obweru kalondoolaani taata maama jjajja tosobola kuba mweru wekka ewammwe ekyo tekiriyo at least mu famire mubaamu omulandira gw'obweru kakati ffe tetwayina nnyo beauty eno mu famire eno naye jjajja wange ate nnyina kitaawe yali yamuwamba mu lutabaalo mu banyankole eyo n'amuleeta nga kikazi kirungi nnyo ne kizaala abaana kati mu kuva naye yali muvubuka mulungi nnyo gwera jjajja wange nadda mu buvubuka omufumbirwa kati kati tunyumye emboozi oba nkome wano lwaki toyagala mpaani jjajja wange ndi mubi oleeta abavubuka abalungi siyimirira Kangabe Solomon, olaba like I think you've had it like many times. Abawala abasinga tebagala abasajja be. I know that. So your color or believe me you. Nzakira ebyo bibina biba biddukire. Kizibu. Zeni wabeeru wamma kulimba. Bina musajja omweru kugwe munne kwenjagala. Achinga. Nembeera mwagala lwakwa musobola omulaba mu nzikiza naye kati gwe nyinza okutamera. Kambe emyaka 10 ogimaze tobalaba. So kati tubadde tukyali ku point. Yes. Equality and emancipation. Yes. Because ekinene nnyo mu kutabangula families. Nawalo yabadangamba mbu in fact mbokononekera ddala byatandika noli ex-vice president Specioza. Kati nno kankunyumize. Specioza. Bune tukifuna bubi. N'abagamba muyige ne karati mutukube. Naye nga gw'olaba ewaka bamusiibya ku miggo. Abagamba muyige sibye byamwawula n'omusajja. One thing, gwegenderera nnyo abakazi bonna abakola mu ezo organizations ezirwanirira abakazi. Bonna beegendereze abasinga obungi. Either atandika okwogera ebigambo bino ng'obufumbo bwamulema dda. Mulimu abatudde mu bufumbo naye nga akubiriza abakazi tokkiriza mwami kujoga naye nga bwadde waka mwami kulikayo ng'ewaka mukazi mulala nnyo naye nga mwabateekamu kasunda basa agammwe gafa agakola ki gagenda mu maaso kati nammwe abakazi buli owuliriza ababalwanirira sengejja balina kumwanirira paka ku extent. Yes. Ti goli akugambye omwami adda atya essaawa 8 adda atya essaawa 8 omanye ebizibu byabaddemu ng'akunoonyeza ssente. Omusajja abadda naye ng'akyamidde ne oluusi okutamira weebuuze nze kizibu nze ki omusajja okutandika okutamira ng'abadde takikola olina okwekyekinga ng'omukazi gwetandika okuvuma omusajja ewaka mukazi munnange gezesa tandika omuvuma tandika okuyomba lwezimubuze yomba vuma olabe n'akatono ke yafunanga n'agamba okenfunye ebiri kansooke ndowooze ku bbo ajja kusooka kulowooza kuwa bbaala mubanja kati kankusindikire zino n'olweggulo nzija amaka bwe gato bwe gatandika okufa so ng'omukazi anaalwanirira amaka ge omusajja ne bwadda ku ssaawa 6 amuggulira n'amwaniriza n'emmere ye eba ekyali mu ntamu nga yagikuumiddeko omuliro n'amubuuza n'okumubuuza onaalya osooka kunaabako oba n'amala okunaabako n'atula wali ate n'atula nawali amulinda alye sinti tubateekako omulimu omunene naye mu bufumbo muteekwa okubaamu omuntu afuuka omusiru era eyeeguya kuba ogubula eyeeguya teguwangaala omukwano mubaake era amaka mangi g'osanga ng'omusajja yeeyeeguya yakolera omukazi ebirungi omukazi awangaalewo naye ebiseera ebisinga yandibadde mukazi okubanga okola ebintu bino ate omusajja oyo bwakusiima akola ebikirawo lwakuba mulimu bano abagamba nkoze byonna naye tasiima mubaamu byokola
byatayagala kusiima ate nga bwe buto. Omusajja mufumbira buli lunaku, omusajja n'omwoleza bannaye kiki mwagala, naye nga waliwo oluusi oli wa mumwa byonna obikola, naye bw'akola ensobi omuyombesa okubula emizigo gyonna okusenguka. Omukazi ayomba tabeereka naye. Waliwo n'omukazi omwe yatugamba mbu yeewunya ne bwe yali nga n'emikwano gye gyagala simanya bagendewa nga bawe bw'aba akomyewo okuva country ewiiki yonna. Naye ate kati nga yamala n'amuvaako ate nga yamusanga ayina n'ennyumba amuzaalidde abaana. Kati n'alaba mikwano gye nga waliwo oli aliwo naye nga kisajja kye kitamiira. Kati kankuwe sinariyo endala etta obufumbo. Abakazi muyina amatu agawuliriza nga gotyobo yagewuliriza eserengeta ku mutima. Fe abasajja tyubu yaffe ewuliriza esooka ku bwongo n'eryoka connectinga ku mutima. Nze bwe nzija omuntu n'aŋŋamba wano omukazi wo nga bw'abeera wano abeera akwatakwata amasimu anyumya mu bwama. Obwongo bwange busooka kwebuuza lwaki abatayagala byanyumya obiwulire. Naye gwe omukazi we bakugamba nti bawaatera okujja wano eno n'omukazi kikazi kiri awo kyeruyeru bwekiti gwawe ozimbirawo era olweggulo akusanga oli bwoti olinga kikerefu oluba okuyingira n'obaluka kati ova mu bikazi byo olowooza sikimanyi ekyo ekikazi ekyeru kyemusisinka tomanyi oba oyo business partner bawandiisa bizinesi batandika okukola ssente. Tomanyi oba omukazi oyo soosiwe ku kintu ekimu alina information gy'amubbira asobole okuba successful mu kyakola mmwe mube bulungi. Omutwe buli mukazi ategeera asengejja byawulidde. Ate gwe bw'obeera mu bufumbo si nti buli mukazi munna akulabayo n'akwegombesa abukwagaliza, si bwe kiri. Especially obwabwe nga bwafa. Ojje weegendereza abakazi abo baagala nnyo okubeera n'ebiguruupu. Gwe bw'obibaamu ng'oli mufumbo bakulaba nga odd man out. They try to tell you everything bad about a man so that okiraba ku wuwo ofune ensonga lwaki onoba. Naye bannange okunoba kulumanga butasoma. Byonna biruma obivuddemu. Obutasoma buluma bukulu. N'okunoba ng'ovuddeyo. Neehitinga. Kuba kati nze nange sisobola kukima. Bw'oba onobya oba osazeewo, it's your decision. I can't come. Mukwano gwange totiisatiisanga omusajja mbw'onoba tokikolanga. Anti obeera ogezesa olabe. Abasajja tebakyabagezesa ennaku zino. Either beerawo nyweza obufumbo bwo oba tambula, wajja kubaawo mulala ajja okugafumbamu. Oba akwagala kati ojja okutegeera nti takwagala byokola byonna bibadde bya kisiru era yohadde weetegedde mangu n'omuviira. Yes, basajja batono nnyo akuwa chance ekomawo. Nze nabanyumiza mukwano gwange omuwala lwe yeekyangako n'amugamba ŋŋenze, namugamba mpa kopi z'ebisumuluzo byange. Omukazi n'alowooza asaaga n'azimuwa. Agenda okulowooza nti adde mu bufumbo nnyina amugobye ewaka nga lokisi zonna musajja yazikyusa. Baali bafumbo. Baali bafumbo. Tebaali bawangudde. N'amugamba agange tebagafuluma nga bwe bagaddamu yo si tooyi nti olufulumu ojja kudda edda. N'amugamba najja ewammwe nze navuga emmotoka n'enkukima ewammwe. Wezizzaayo nkukooyeeko n'enkuzzaayo kitegeeza wankooye. Tokyanjagala. Mukwano nsonyiwa kyova olaba njagala nnyo abakazi batandika okusookera okulowooleza ku bwongo. Nze manyi abawala abato be munalaga ebintu bino bajja kuba mu komenti nga bavuma nga tonnaba kuyingirako mu bufumbo gwe vuma. Vuma sikuyinaako buzibu. Naye yali abaddeko mu bufumbo n'obuvaamu nga kati obwegombo onoonya n'omusajja owookubiri akusiinyaako taliiyo. Kuba banna echances ziba ntono era abakazi abavudde mu bufumbo n'oddamu n'ofuna omusajja weesuneko. Ate abakazi abo bambi kye mbamanyiiko obufumbo obwo alwana okubufiirako. Kuba abamanya ensobi ze yakola eri
wano ne bw'oba onywa omwenge gw'ojja kudda otamidde. naye si be babeera mu nsobi nera wanobeera gwobeera mu nsobi. Mulimu abakazi abeefuula ba victims. Omanyi waliwo enjogera egamba nti women cry to hide their mistakes, men smile to hide their pain. Kati abakazi abasinga bavaayo mu maziga naye akweka ensobi ye era olutuuka ewaabwe gwakubijjisa nnyo akola kino akola kiri leero bannange ate abasajja bambi baba basirifu asobola n'okujja nti bamuyise yeewozeeko n'abagamba ate oba bwe yabagambye talina byakubagamba kati nze ntandikirewa kuba teryajja mmukkiriza n'agamba oba bw'aba asazeewo okusigala asigale bw'aba ayagala akomewo. Ekizibu kyemulinamu abasinga abamawulire muleeta abakazi basinga omaaga ne babawa sad stories ne batupaintinga naye mbadde nsaba funayo ku nnamba y'omusajja oyo gwe boogeddeko. Yes, omutuuze bw'aba ali wiringa okugera ogenda kuwulira ogambe nti bulijjo ono gwe tuwolereza. yalemesa omwana okufuna future. Abasajja basirikira obulumi ku mutima wano era bw'omutuuka kajja simayiringa bwe yagamba tugende n'ekyo kyebanyiiza baga tugende n'ekyo. Kale kasita bwe yagamba tekirina mutawaana kitegeeza ate ffe abasajja tubafaako nnyo. Nze ndwawo nnyo okusipiiringa ebijanjaalo byo ntandika okwogera omukazi bye yankola. Abasajja bali eyo mu maka babakuba omukazi nadda n'akubanga bw'ayagala omusajja n'asirika n'amuvuma n'amulangira ku muzigo wonna. Bannaye ate abasajja bano bampola naye ng'ali mu nnyumba awo kyokka abakazi be baanobanga sibalo yakubye ku mpewo n'agamba nti dodo kankugambe 5 years oba few years musajja mufumbo kumalaga few years from now I've seen it all ndi mu marriage yakusatu 4 years from now fair agenda kwera ba price in fact mujja kuba mutusasula okutuulako namwe. Yes. Konze nedda nagamba dodo me have said my part konze tekisoboka nga lwaki tubasa bwe yangambye kumpewo nengamba kuba abasajja n'abasajja banomera abasajja yes ng'omusajja nga yakufaako dda naye nga tasula nange mu buliri. Yes kasita otandika okulaba nga bbaawo ayina ensobi zaatakunenya ng'omukazi manya either olina okusiba ebibyogende oba olina okunoonyereza olinayo eyafuuka omukyala gwe bakaddiya akukaddiya bukaddiya omanyi yes nina problemu emu n'abawala abato bentera okwogerako nabo balina ekizibu kyagala okwefaanaanyirizaako ekya dodo. Bo bamanyi nti kasita oba nga olinga watermelon mu buwoomi n'amazzi obufumbo obumaze abakazi abali juice bangi bali eyo beeyombekera dda naye kale ate babalaba. Kankubuulire golooza bbaawe yagenda omugoba n'omubisi gwe yali tamulaba n'anoonya akakunduufu n'agamba kakabeerewo kakagakuume. Babaganda bagamba ekyagaza omubi omulungi takimanya akagalako kyako gonna gulabe gonna ebitama munaggati kaka akantu nga ddala ako kakugatseeko washapu naye omulungi negamba era kale gwoba weetunuulidde bulungi bwa pawuda naye ye alengedde obw'omunda ekiwala kyekubye make-up ku mutima gw'owuwo taliiko ali kungulukabagamba mbwira bayo olaba kagundi aba gwe yayagala banna ng'oyo yamuwa emirembe mulimba bannaye. Buli musajja gwe mukyazizza wano abagamba ekigambo kimu. Omusajja w'anaasanga emirembe wajja okutuula. Omukazi ne bw'aba alabika atya ne bw'aba mubi atya awo wajja okuwummulira. Waliwo yabadde aŋŋambagambako ebigambo n'aŋŋamba nze kyenjagala omuntu kumpa mirembe kyokka. That is it. Then waliwo yajja mu inbox yange n'agamba ali 39 years dodo njagala okufunira omukazi naye njagala kintu kimu. Gwe lwaki olowooza teyagamba dodo njagala obe mukazi wange kuba tosobola dodo kankubuulire nze amazima omanyi dodo toyina characteristics ezikolaki zikufuula wife oziyina
the characteristics you have, the characteristics that you have, you are a perfect girlfriend. Kubanga, no, Dodo, I can be a good woman. If that you can be a good woman, Sigani, but you can't be a good wife. I mean, to be a good wife, Solomon Sokonga. I can be submissive if the person has money. If the person has money, if the person has money, look here, Dodo. Ojakubera submissive kumusajja ina sente. Yes, you take care of me as a man. You know your role as a man. Akuwa buli kimu. Yes, I'll be submissive. Naye nga akutwalanga property ye. They can't provide and sagala kwogera lwa butaba na ssente naye basajja ba ssente bendabyeko bajoozi. Bajoozi ate ekigenze ewala ate kati bwakufunira gwe Dodo kweno levo yaba ayagala akukkakkanya amalala. Wangi. Dodo jagenda ogambe ku musajja kuba empi. Mama nnyabo solo. Ate yagala ssente sizo. Nankubwe atanga mundagaano mwalimu webutakuba weyagala ssente. Azikuwa buli kyoyagala akikuwa kati adde ng'okoze ebyekisiru akubatule kubanga value for money tagiraba. Really? Yes, beba abasajja age okuteekamu ssente Dodo akugambe mpa ku simu yo atandika okukeberamu bwe kiba tekimumalidde agende ne mbazi tracking ankeberera essimu eyo mu messages eziyinza oba nga zaasiimulwamu. Kati asangemu ka exco nga kaga Dodo wakikuba jangu mpa ku ssente jangu nkyalimu wate essimu yo Dodo sente zaagale naye mpulira telecom company nze bwenfuna omuwala nga mmanyi nti nongenda mumwagala kubanga balaba ennaku zino abasinga bayaali bwamusasula n'amugamba njagala omutiire. Yes, babikola nga n'essimu oluusi yagiguze naye nga basoose giwa yalingamu by'otategeera ne calls zaziwulira bannaye ne bu video. Oli ku musajja akututte mu nju yagizimba dda teweebuuza yagizimba ata mulimu kamera buli wamu. Atolo kamera zebakweka katusaza. Oli waka oli ku ex boyfriend nva kunaaba nkulageko omubikulidde ku bbeere ngadda akwabiraba mpimpi zivuga ng'ogamba all men are dogs. So I understand what they say, men love peace. They always particularly nnyo. It is about peace. Then they say men are really depressed mu bufumbo naye just that nga bw'ogambye. Beera ya nova. The way I smile. Yes, nakweka pain ye. Kize nnyo. And I wonder why, like onchitegeera kale wearing a smile you're depressed mu bufumbo. Abasajja why don't you get someone to talk to? Abasajja balina ekizibu kino nti omusajja tayagala nnyo kuswaza mukazi we kuba tuba tubawaanye nnyo mu bannaffe mu ntandikwa mwe mulyokke n'okutuwaana ku ntandikwa ati the end n'onvuluga naye omusajja protectinga nnyo ekifaananyi ky'amaka ge mu kusooka yabagamba sirabangako mukazi bw'atyo banna ng'olwo kyebuzaabuza tonnajjayo muntu w'oli ow'omunda karakita entuufu nagayo alyoke bambi akola kina akola kiri ne bwe wayita ebbanga ttono otandise okubuzaabuzibwa ono n'oli ekyo kivaawo. Omusajja ayagala nnyo kuprotectinga kyova olaba teboogera era ne bw'omukunyootya akugagenda n'oyo kye yakugambye tuyitewo. Ekirala kyo njagala okubuuza abasajja mune ennaku zino beewola ku bakyala naye tebabasasula. Kaakati ekyo n'agamba n'ogamba mbuno tuli bafumbo. Ekyo bina tewandikibuuziza nakukibuuza. Kaakati omusajja akutaddemu ssente okuva lwe yakukwana. Naye bw'oba oŋŋambye. Listen. Kale. Omusajja takwewolangako ssente n'akugamba nja zikuddiza n'okitereka mu gutwegwo. Guvumye banna. Yes. Kubanga ayagala emitwalo 4 ne waliwo wali gwe mu fiksi y'akakadde n'akakwata n'akakuwa gwe n'okitwala butwazi nti abakazi batuwa. Ani yakugamba nti abasajja tebabawa? Njagala ombuuliza abakazi abafumba abali eyo abavuma babbaabwe ani yali akeddeko ng'akoze obulungi ku ssente
najja n'agamba omwami hani leero nno nakozeeyo enkyanze nkugulira amafuta bakazi kyabali eyo eyali agambyeko bbaawe mwami leero birthday yo nze nkutwala olinnya na mmotoka yange bameka n'atuuka eri n'asasula bbiiru era abasajja vumbe ebya birthday tetubyagala to be honest era abasajja abazaagala emitwe batukakabikake kati nga birthday ya bbaawo era oluusi tuba tugenda nammwe awutu era n'ofundikira ng'omusajja ate ye yeesasulidde birthday olwokuba waguze bu underpanti butaano n'obuleeta olaba omuwadde nga kyekirabo kyaleese nengulirako baganda bange essuuti nengoye endala nenange nenegulira naye atleast namulowoozaako Bambi Solomon bambi ze namulowoozaako naye abalala munne balowooza ono ye talowoolezaako yadde naddala Adoda ayinza n'okuba nga bw'aba alina boyfriend tajjukira na birthday ekyo nkisiba ssente Dodo ate what would I have done? You wanted me to only ampadde ssente z'okushoppinga go shopping let me tell you fe abasajja birthday etuuka fe abali ku social media lwojjukira nti leero birthday nenga omusajja okwerabira birthday yo ng'omukazi it is normal abasajja ezo ennaku tetuzicherishinga about anniversaries lwakwa nezo muzeera sajja anniversary kisinziira ku biki by'omuyisaamu omusajja gw'oyagadde n'awulira nti omukazi ono anjagadde teyeerabira era asiiba ne bw'aba kwolwo talina akugamba waakiri akujjukiza nti okimanyi nti leero twasooka okugenda out alukujjukiza tokimanyi nti obugatto bwe nakusangamu ye wabusuulawa emboozi n'etambulira awo naye kati gwe mutuntuze yeerabira ne gye yakulaba ennaku zino bagamba nti ennaku zino abasajja baagala mbu kati ngaffe simanyi baba batiisa but they say mbu otuuka mu 30s eyo biki if you get a married man ng'ayagala obere second woman you better grab that man and take that position kubanga mbu these days it's not easy okusanga abasajja abali responsible nga baagala obufumbo. Do you really oyinsobola okuadvising abawala abatulaba abavubuka nti no omusajja omufumbo wajja n'agamba beera second woman is that really let me first take you back to the Bible. Bible yes wonna weeyogerera ku ky'okubeera n'omukyalo omu. I want to be honest with you. Yes. Adam and Eve. No, it was an edited script. Mobise ebyama Bible anti Old Testament eyo era yakwatibwa nti mmanyi byafaayo Bible eyo abasajja yagikuŋŋanya yakulira ogikuŋŋanya baali bamuyita Bishop Eusebius eyamulagira okuŋŋanya Bible eyo baali bamuyita Emperor Constantinople owa Roma ng'olwo Rome etandise okwadoptinga Catholicism era kwe kutandika okugiyita Roman Catholic Empire okitegeera ye yalagira omusajja oyo myaka gya 1500 n'amugamba njagala ompandiikire Bible compile all the books kuba yalaba nga buli omu alina ekitabo ekikye kyasoma ffe tuli ba St. John ffe tuli n'amugaa byonna bikuŋŋaanya njagalamu ekitabo eki kati baatuula okumala emyaka 10 nga bakompayiringa ekitabo ekyo nga balina we batuuka ne beebuuza ne baddayo ku kanso ya Roma nti wano kino ekitabo kigamba bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti tukole tutya nga bagaa awo mukwateewo bwe muti ne bwe muti ne bwe muti yes ebintu ebyo byonna ne bajjamu bye baagala tumanye ebirala ne bagenda nga babikweka mu mawanga mangi kyova olaba osoma Bayibuli y'aba Ethiopia yanjawulo nnyo ku Bayibuli ffe eno gye tulina eri yeekuyiirawo buli kimu nga bwe kyali kuba ebitabo be baasooka bifuna bo ne bakompayiringa eyaabo bano bagenda obifuna nga Bayibuli y'aba Ethiopia ewedde kati ebintu ebyo byonna ebisinga bajja babikyusiza mukyova olaba ntero bagamba nti mu ntandikwa Yesu Katonda teyatonda Eva nga muka Adamu alina omukazi gwe yasooka okumuwa yes genda osome yes genda anti kati awo script eyo baagijjamu
ne bagikweka nga tebagala balage bantu nti omuntu osobola okufuna owookubiri. Kati bwe bafuna omukazi oyo bamuyitanga Lilith gwe batonda ne Adamu. Naye mu kitabo ekisooka ekya Genesis awo wekitandikira ku creation waliwo akagamba nti he created both of them male and female. Yes. N'agamba he created them as equal nga benkana. Kakati gwe weebuze he created both of them awo ng'ate Eva tannajja asooka oyo yali ani. Kale ne tujja mu chapter eddako we batugambira awo ne yeebasa Adamu n'amugjamu olubiriizi. What is the story in between there? The story was Lilith. Lilith tujja musanga mu Lilith mu Bible. This is a hidden book. Genda okasome bulungi. Ne bw'obikulawo ku Google ojja kalaba enjawulo yabyo awo. Nti omukazi ono yagaana okuba submissive to Adam. Adam kwe kuddayo ewa Katonda n'amuloopa. Katonda n'asindika bamalayika n'abagamba mugende mumukomyewo bw'agaana mumugye mu nnimiro yange. Bwe bajja Lilith yagamba siva wano. Ne bamugamba kati laba eryakola ki? Eryakuleeta. Era n'okutuusa olwaleero kye babakweka Lilith yafuuka demon. Naye demoni eyo erondoola bakazi. Mmwe bazzukulu ba Eva mmwe abava mu Eva. Kyova olaba muyina obujja. Era bwe mutuula waneeno nga Dodo nkwagala nga ne Bina mwagala Bina n'akimanya mmwe musobola okwawukana. Naye ffe abasajja nsobola okujja ng'ono kyali wange oli girlfriend wange nekimanya nti oli akwagala ne tutuula ne mugamba wayi mukakulekere oba. Ne tusigala nga tuli bakyali mwalina kyabambaza. N'omulaba nga ye idea gyakuwa katteeka logi nga n'oli ate kyamuweereza. Kati eyo demoni eyo eyali Lilith esumbuwa abakazi. Era abagimanyi bagimanyi. Naye bw'osaba n'ogyejjako be bakazi b'osanga nga yawawuka ku mutima asobola okugamba bba abaana be wakweka erimba manyi lwaki tobaleeta ne bakula ne bannaabo. Oyo yeetegedde ne yeesabira. Olwo n'abakazi omusajja n'akugamba mbu ye azaala ebweru n'aleeta abakazi. N'aleeta abaana omukazi n'abalabirira. Kati waliwo ali okwo ku comment agamba how demoni eyo ekuliko. Ate ne bw'olokoka otya eyo demoni esigalawo ku mukazi. Mpozi nga nze njejjako. Yes, kyova osanga omukazi nga mulokole mulungi na ereda mu kkanisa. Naye ng'agenda aloge mujjawe. Ekyoyo kiri kikusindika. Naye bw'okimanya. Yes, omwoyo ogwo gwe gukutuma. Kati mwe abava mu Eva batabula. So you're trying to say it's okay for us to, just in case, just because we call one man, one woman, so if second woman when I'm comfortable? Kakati mwe mulina obujja bungi. Nti ne bw'onoogenda obeere second wife. Ku ntandikwa wano kijja kubeerako nze mwagala ndi second. Naye after a few years n'ebigambo bano banno bye bakugamba ojja kulaba nga mbutuufu ate obwa first obwetaaga. Ekiri kikaddiye n'okukaddiwa mbutuufu nze nteekeddwa okukubira essimu n'okivuma. Tandiso kivuma. Bino olinga nga tetusiima kwegaba. No, bino saabanyumizaako omuwala eyeetikka ebintu bye mbw agenze wa musajja mu maka ge yazimba. Oh, I never told you that story. Mukwano gwange mugagga yali afunye akawala nga katoototo n'akapangisiriza eyo entinda. Kati banene bakateekamu kasunda bbaasi osobola ogenda n'owamba amaka omanye obuto. Nga kakeera lumu kakulula keesi yaako nga kayingira mu kalina y'omusajja mu kikomera. Ne katuuka paka mu ddiiro. Kaasangawo na mami nga waali bulungi. Manya abakazi abafumba babaludde makata ku papira. Ate amanyirawo gwe kyoyagala. Nti nze njagala mwami gundi, nze mukazi we. Nti ogwe mukazi we ng'ayambuka waggulu. Ng'agamba omwami wansi neeyo wali yakulinze. Olwo olutalo omukazi omufumbo toluyingiranga ng'amaka gago. Toluyingiramu. Ng'oli confident. Era omwami bwe yajja n'amwekanga. Kuba yali yamulabula n'amuguwa ne mukazi wange takumanyi. Therefore, stay where you are. Ng'amugamba obusiru bwe nagambye. Omusajja ng'amuteeka mu mmotoka
amuvuga ng'amutwala we yamupangisiriza. Kawala nno kaali kaava na mu kyalo okusomera eno. Ne mu butaddayo mu kyalo kafunye omukisa, kafunye omusajja. Omusajja n'aleeta emmotoka n'alagira abavubuka bapakire buli kintu ekiri munda omwo n'engoye bazipakiriramu. N'amala n'akubira landiroodi n'amugamba eno ennyumba gye nakupangisaako gwe gw'oddamu okusangamu gw'obanja renti. Nyumba yakakadde kamu n'ekitundu. Omuwala talina mulimu, obadde osiiba waali omusajja akulabirira buli kimu. Omuwala yalina okudda mu kyalo. Yaŋŋamba ebigambo bye yamulekera, yamugamba nti omulundi omulala bw'ofunanga omukisa ogubeera side chick, know your place. N'avuga n'agenda. Olwo olutalo olulekera musajja singa omukazi omulala akulumba nga gwe weewaka. Gwe toluyingira gwe baawo mubagulizeeko. Tinno wali wankubira essimu wananvuma nti namba yiino. Kati ebyo ng'obirekera omwami. Yajja okgenda amuwa esooda we. Ate kankubuulire omusajja omufumbo gwe side dish. Bwebanga it is a battle to save their home oba family oba obufumbo. Where they will choose the family over you. Era nze obwo obuwala mbulabula nnyo. Ojja kwepanka nkyayina ebbina lyange eri. Ajja kudda ku liri eritali kyayiringita. Yamanyi gy'avudde nalyo. Yalirabako nga lisinga ne ku liryo. Oluusi babeera n'essuubi n'alowooza nti essaawa yonna nnyingirawo. Ng'oyingirawa. Oyo musajja ne bwakeera n'afiirwa mukazi we. N'afuuka mulangambi. Tosobola kuyingira mu makaago. Yale saakugamba saakuzimbira wali lumuzo 3. Njanga kukusanga eyo. Nayingizawo omulala. Nga akwagalira eri. Naddala abasajja bano abafiirwa abakyala ng'akyalina abaana. Abataagala kuleetereza bakazi mu baana baabwe. Kuba tubamanyi muli bampisa mbi ne we muddeeyo nja balabirira. Ate bw'abanga akusendasenda omuleetewo era wabisanga n'abinywegera kibebi. N'akulowoozesa nti abaagala nnyo kumba alinda lunaku lwaliyingiraawo. Asooka abiriisa. Omwoyo guli gujja ne gukujjukiza abo si baana bo. Ne gububira n'omufu. Ne gugamba kakube lwaki obuwa emmere. Nange omuntu nga yagira omwoyo. Ogwo omwoyo gw'amaanyi lirisi w'amaanyi kuba ye mukazi eyasooka. Ekirala waliwo another case ey'okubeera ng'abaami tebaagala kuyamba ku mirimu gy'ewaka ate nga oli ndeka naawe sirika toddamu ku byogera emirimu gy'ewaka. Tayagala kuleeta mukozi. Tayagala kuleeta mukozi. Naye alina abaana. Abaana ate bato emyaka 24. Omusajja tayagala kuyamba ku mirimu bannaye nedda mulimba. Mirimu nga ki okugeza? Wakiri bwe tuba ate nga mwagala mbu eby'omu kisenge munna abeera akooye. Munnanga aba akooye. Byebimu byentera obuli abaddodo bye boogera. Mbw'okomawo nkooye nga naawe okooye zerafo. Nedda obufumbo bubanga mulimu gwe baakuwa okukola. Osobola okutuuka akaddeko okunyuka nga mukama we alabawo ebitannatereera. N'akugamba sooka osigalewo otereeza ebyo n'ovaawo ku 2 ekiro. N'obufumbo bwe buli. Okomawo okooye naye nga waliwo ebitateredde by'oteekeddwa okutereeza. N'osigala mu sitting room. Kyova olaba wakiri omwana. Abasajja tulina ebintu bye tuyamba ewaka. It depends on how you handle me and how we relate. Nze kati ewaka tusobola okukeera nga tulina gye tulaga tuli mu rush. Ne mugamba anga bw'ofumbaawo kannaaze bano tukole bwe tuti ngenda ogenda sanga n'olugoye lw'oyambala mmaze oddugolola. We can do that. Ekidipendinga onkwata otya. Oli yagamba mama we teyabikola mbenga mama we teyabikola. Sikwe mukazi anvuma buli lunaku nonsubira nti ngenda keera ku makya nkugambe kankunaalizeeko abaana awo. Abakunaalizaako si babo. Anti bange ne kati obuvunaanyizibwa bwo nandyagadde obbukola naye abikulekera kagenderere. Abikole byonna nti namuwasa. Mama we yali muyatula mu ddiro nagamba mama we nga tamuwulirangako nga yali acomplaining. Anti bamama bedda bo baamanyanga obuvunaanyizibwa bwabwe kati mwe mweraba mu olusajjasajja.
anti munaye baba wadde amaanyi ebyo mwerimba ebyo tebisobezza bakazi woowe so kisinzira so simugamba n'atuula eri omusajja amaze okulya emmere musajja wattu akomyewaako tusobola kweyoleza sowaani yo olowooza ani agenda obikwoleza omusajja emmere nagiguze tetuganye wagifumbe naye abadde ku ssente zange ze natuuyanire maze obbatuuyanira ale mwagala nange waka netuuyanire omusajja muleke mukwate mu ngeri esaanidde ajja kukuyamba si kumugamba gwe tokimujjukiza ate oluusi osobola n'okumugamba naye engeri gy'omusabyemu eri polite n'omulaga nti okyayina kyokola wano nti wonoomalira okukikola ate obudde bujja kuba bubakwata nga kiri tekinnaggwa n'omugamba nga bwe nteekateeka wano emmere yammwe ey'okulya ku breakfast mbadde nsaba gundi oyo munkolereko bwoti n'ebizigo byabwe biri wali gira obanyambako nga bwe mmaliriza wano tusevinga obudde will pick and will understand naye gwe oluva eri nazaaba abaana nze ngenze kufumba sooka nakumuna n'agamba whatsapp mulimu abakazi nga bo ate nga n'emirimu ewaka kati alina mukozi gwe batabaaza eno wabayigiriza oli yagamba mbuno tasobola kweta mukozi that's another mouth to feed kakati oyagenze mweyo emmotoka eyo osobola okukeera n'omugamba nti mami nteekateekera ka breakfast n'akakuteekateekera nebyetwogedde olabye nga atutunuulira atukeneka kati beebo babeera mu maka ng'avuga eyo mmotoka naye ng'amaka gayawukana dda balabika ku mikolo batuddewo lw'abaana n'ekirala omukazi yajja mwavu talina bw'aleka kalina bibaawo teyajjanga mwavu wabifuna muli mwenna bibeera byamwesibanga ku bintu bya famire effort yeebeerawo anti munnaye effort yeebeerawo peace of mind effort yeebeera ojja ku mulimu naawe n'onkolerako bwe mba muzimbi ompeereza mataffaali peace of mind n'osobola okulowooza nti kati tugenda kuzimba tugenda mataffaali genneeta singa tewaliiwo completely nga siina yaddadda naŋŋambayo yadde akagambo peace of mind yandibadde yenkana wanandibadde nnina bingi bina mulekeraawo okwesiba ku bintu by'abasajja bye bakoze ebyo twabikola wamu agira ati ennyumba eyo twagizimba babiri naye nga teyateekako yadde 1,000 yajjanga kulima muddo gumeze abazimbe baleme kulinnya ideas ezirimu mulimu abakazi abagezi abagaba ideas ate era kankubuulire lwaki amaka gaddukanyizibwa mukazi era ntera okugamba abakazi ne lulinda bagamba omukazi yazimba ennyumba mwe mulisula naye ate bamuge agamba omusajja yeesaba ne ssente naye gwazimba ennyumba omusajja bw'ajja mu bulamu bwo ajja na kirooto omukazi ozimba kirooto ekyomusajja oyo omukazi gwakeera ku makya n'ogamba munno naye owaye tuwezezza abaana 3 muzigo tunaamalako ate eri nawulira balangayo poloti nga si za bbeeyi omusajja ng'abadde akuŋŋaanya ne ssente ku akawunti tamanyi naazikozesa kinega meka etandikirwako bukadde 15 oba 10 ng'agenda obalabe mwogere nabo omukazi olwo otandise okuzimba ekirooto ky'omusajja omukazi zimba ng'olina strategy ekuuma by'ozimbye nedda bina temuwabya abaana abo kuba nti mmwe temufunye mikisa bwegiti mubaagalize mubaleke bawulirize bye tubaga kuba ffe basajja era abawala abo newe badda mu comment section ne banvuma ne bawakana era bw'ogenda okufumbira ojja sanga musajja nganze katoba tobawagira kubeera ng'asooka kuzimba waabwe ewammwe nze nawasa wammwe nnyoko gwe nawasa gw'ogenda okuzimbira nze ndiwo kuzimbira gwe kansooke nzimbire gwe nnyoko namulo uyo alina myaka gigenda kufa lwaki aba ambonyaabonya
Lwaki alina emyaka emingi lwaki siggwe nsinga okufaako mulekerawo okusitula ebizibu bya famire zammwe aye ne mubikuba ebyo bannaye abasajja nabyo bibalumya emitwe obasange nga banyu bannaye famire y'omukazi entanye buli kamu gwe toyina kwokolera baana bo oli ku famire ya mukazi abasajja babyogera gwaweerera baganda b'omukazi ababo bambi basomera mu busomero bwa kisiru ofa mugabanigabane nabali bakole ki bagen kyokka ekikazi kyoyamba tekyagala na kugenda kukola banaye waliwo abakazi nze kankubule mulimu abantu abamu abatadde obusosoze mu kuwasa ne sibanenyaamu oluusi waliwo kabira nga yo tofunirayo mukazi nga banafu babbaluwa bamanyi mbalabe eyo even in my neighborhood olaba omukazi alina emikono ebiri naye ng'obunafu kwatudde alinda mwami naye nga kye basinga okukola kugenda mu basawo baganda oba baba bakimayo ki kuloga nno baliraanwa abakazi abaliraanwa abakola yes there is one I know in my neighborhood yagenda nabbako engatto za neighbor we akola omukyala nazitwala ninga ye takola sitakola kuba talina mikono tayagala kuba mwami yali amuganye mwami tamugaanangako ye bwatyo ate nga ajjayo stereotype ya kabira ye gye sigenda kumenya banafu bo baagala kutuulaawo nga kimuli olabirire ku bwenzi kwatudde omwami waataba asiiba atawuka kuba omwami akola safaari n'agenda atandika okuloga buli omu abakola ate bo bamunyiiza abakazi n'aloga n'omusajja obufumbo bw'eddogo nedda ate kambabuulire abawala mba mwagala okuloga obufumbo tebabugendera wa musawo wa kinnansi obufumbo toliisa musajja ddagala kuba bw'oliisa omusajja eddagala yagala gaana eddagala eyo lifuluka ebanga ddoozi nti eggwako ate lweggwako nakimanya nti omukazi abadde andoga mbalabye eyo nga bajja okubawa amagezi amapya musajja nali namuloga mulisiza abasajja ebintu ajja kuwungamu for some period of time bwokka abakazi babaliisa n'ebitoogerekeka abamu babateera obubi mu mmere abamu babateera gundi omusaayi gw'ensonga zammwe mu mmere bannaye byonna mubikole eryo eddogo lifuluka waliwo guno amba amazzi gonyumunguza mbugukamusa juice mbologo omusajja nabiwulira era kyovulaba mulimu abasajja bootulonga obwonga alinga nga bwe babadde basibako zipu naye bwazunguka nagamba naye ekikazi kino sikyakitigirwa simanyi byekibadde kikola emyaka mbadde ntye naye emyaka gino gyonna bebo bosanga after 10 years baawukanye ng'oyagala okuloga omusajja mu ndoga entuufu muntuukirire naye Solomon naawe mali bayogera ku kimanyanyizo ndi ready buli kimu oba nange ndi ready munzije ku mpewo naye nga Dodo nkusabira ofuna omusajja omusajja gw'ogenda okwagala saagala musajja agenda kwagala Dodo simukusabira ajja kumenyeka omutima nkusabira no you can't love Dodo nkusabira omusajja gwe gw'ogenda okwagala njagala lumu omutima gwo gubeeko mu mukwano nga guguddeyo nga teguyimiriddeeyo mpulira naawe weegayirireko ku basajja owulire bwe kiruma abo bozza okuulakuula nobamalako obusente bwabwe bwe bawulira nga obavuddeko ng'ate tolina yadde ekyobakombeza naye bikka amabeere abantu bagala nze tebinkolera sinagaagala nako ate meeru nno meeru togolaba tukono obuntu obwo obwoya kabambaggulu ate kati gwe bwondaga nze nina ebikira ku ebyo
nange ntandike kubikkulira nkulage Kabambagulu ayamba atya Kabambagulu ku bakazi simanyi kati ng'ono bwe simanyi kyebugira nti omusajja bwabufuuwako bwatifu olina kyokyukako naye nga Dodo ku byokola okyalina ekikugira ekikutaninga ono ntonotono ate kankubuulire gwe tofaayo gwe yagala ssente zo ebivubuka bijjanga kuzireeta bimale bitambule nga bifunye kye byetaaga mwana wange nno bijja kugwira wangi ono naye kamusabire mwoyo wa Mukama ne bwe sagala kusabira ali permanent naye nsaba Mukama aleete oyo agenda okuyonja ensonda zo aleete omutuzi omulungi amwenze twakakomeza aba Airtel Money Global Pay cards. You can buy anything from anywhere, online shopping, whether you're where or Boli Africa or Boli East Africa or Boli USA, Europe, wherever you are, you can make your purchase your merchandise using Airtel Money Global Pay card. You can buy MBs, Netflix, whatever it is, and from anywhere. Okay, you can download it from Play Store or Apple Store. Within 3 minutes of setup, you're good to go. And obango yaga sente zijja ku mobile money, ziteka ku kuzijja ku that card, uziteka ku mobile money. Very easy. Oyagala kuzizayo like vice versa, it's very easy, no charges. So you can get that card and you can use it wherever you are. Then Solange abaina cramps nga golumizibwa cramps, you hardly go to work neera ng'omala week yonna yonna nga either oli mu ddwaliro oli ku drip. Well, Solange kabeera kagundi kachupa, it's a women's syrup kakuyambako 3 cups zomira zonywa ng'oli mu pain neera n'okwongera okujjukiza nti gwali eyo kasanga mu pharmacy ekuli okumpi kali certified, so tulekerawo okubeera nga tumira painkillers because zibeera resistant nti wonoozeetaagera nga tezikyakuyamba. So Solange gwe tulina okuba nga tukola ki gwe tunywa gwalina obulumi obwa cramps. Alright. Sasa nebengira bebire tofula nenogeze. Gwe sisobola naye owange bwabikikwatamu. Abina wagezaako? Abina ye talina buzibu nakukwata. Naye Solomon nze baki. Gwe tokkirizibwa. Lwaki tobitreating? Kino just kibadde kyakakulamu bulungi. Sinabagenda mu salon. So they make it soft. Yeah, these beards, they was take one, they ticklish, so they turn me on. That's what kuwahaga omunyonyoge kyogamba gwawe wote wagona nagambye tolina fiiri